sowani eyo imwe mmere tugitwala Samu akuze kakuze era ngenda kazaako omwana wa buwala ate naye mutuume Saamu Samansa obadde otubuzeeko nnyo bigenda ntetenkanya mpola mpola. Taata Saamu yabuze gadimba kwali nnyo era akakalabya emirimu ki mu bitundu ebyenjawulo naddala ne ku social media handles zaffe ez'enjawulo ne ku TVs mu ggwanga. So tukyakikwasaganya of course abandaba ababiraba ne mu bifo ebyenjawulo kubanga tukyakola ne shows mu bitundu era ebyenjawulo. Lwaki Taata Saamu abuze? Taata Saamu nasooka ne muyimirizaamu. Taata Saamu nasooka ne muyimirizaamuko nga njagala kuleeta ku kintu ekyenjawulo ekipya era ndeeta Taata Saamu sizomutuuka eno ata gyetulimu tetwagitunza specifically ku mukolo ne Taata Saamu sizomutuuka jjanga w'amaanyi n'okusinga yensonga lwaki maama Saamu ne Taata Saamu babadde tebakyali common nnyo on the social media handles ne ku TVs. So kati oyagala kukyusaamu oyagala kumugya ku nkoko kuba twasigalira ddemanyi Taata Saamu oyagala mukyusaamu omugya ku nkoko abantu be balowooza nti nno nali ku nkoko naye nina skits za Taata Saamu ndowooza nga 15 ziyinza obba nga 3 lwakubanga brand yaddira nnyo ku nkoko abantu ne bamutegeera nnyo ku nkoko olwogera ku Taata Saamu balowooza ku nkoko naye nga already nalina works endala ezitali mu nkoko yadde nezalako ku skits nga ndibye ne coffin eyo nagikolamu episodes nga 8 ninamu skits nga tufiiridwa bingi ebyenjawulo naye nga tibiri ku nkoko. However ate ono gwendeeta enkoko si kyekikulu kati position mwetugendera. Baabano basanga otya ku ssomero wakati oli w'amaanyi obwala tebukutawaanyatawaanya nnyo skills wala olumutuzannya n'ofuuka w'amaanyi obeera ki tebukutawaanya nnyo nga kubonyaabonya. Omwana ono mbuuza ebibuuzo ebikulu ono ebintu ebyo ne bimu sitabimanyi nabimanya kuba saagala abi experiencing. Some people at this age abaana balina smartphones n'ebiki nze nkyagimuganja. By the way, Sam is my son mbeera naye ne waka buli kimu manyi bwasuze ne bwava kati bulira omutwala mu bintu ebyekisajja tabimanyi ebyo mubizannyako ku stage tabitegeera paka mukama wali muwa buvumu obanga akuze n'afuna naye waabeera waba atuuse mu myaka emirala n'afuna buli kimu nga bw'otegedde ne mugamba munnange ekyo toyagala smartphone wagimujjako toyagala enooneke waliwo ebintu ebimu smartphones naddala ennaku zino olaba ne TVs bazadde kati njogera kino nga muzadde katuni wedda yali nga ye one of the content wosobola okulekera abaana balabe kati ennaku zino katuni akisinga bajjako ettaala bingi katuni kati bingi ate kati smartphone yo yatabusi waliwo apps omwana zatasobola kwewala nga TikTok ne TikTok oyinza osobola olaba TikTok ng'olina abaana bo n'oteeka mu loudspeaker ne kuwuufa. You cannot bingi ebiri eyo byogamba nfudde bannange singa mbadde waliwo byowulira ng'olimu headset n'omagamaga nyampulira ani abirabye ng'omwana akubyewo ekintu olumu obawadde ekitiibwa olumu tomutegedde olumu omudaabi omumanyi n'omumanya oga eyo nosegundi advisor ono gundi kye nga tukubyewo naye nga tolina kyakola naye munaye akikubyewo alina eddembe. Otunze ataye mpya abantu balowooza nti oli mu byabufuzi ate ng'olina audience boss ebyobufuzi n'etali mu byabufuzi. Ekisookera ddala mu byonna endowooza y'omuntu kyekyobugaga kye tosobola kimuggyako naye obagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Well nina eddembe eryange okubeera ne side gyembeerako mu byobufuzi so nsobola okubeerayo naye I'm not doing this politically. Kati naawe oyambadde kuba ndaba oyambaddeko red nabali bambaddeko red. Are you here politically? No, oli ku mulimu engoye zino ne colors tezisobola kutwawula. Anti abantu abasinga balowooza nti Maama Sambo yagenda mu politics tekyavirako Taata Saamu kubanga omuwumuzaamu naye kati alina budde bungi kubeera nga mu creatinga ebintu ebinaanyumira abantu balabeeranga nnyo alowooza ku service delivery. No, it's not true at all. Kuba nsonga ne kati tuva kukola ndowooza tulabe era abaddeko. Secondly, political office yejjaalimu emuwedde ebintu byabwe tebatuula buli lunaku nga wonoga nti mwana muyizi bamuze okusukuma cyane kuvaani nemutwala ku ssomero n'avaayo ekiro n'agenda n'ayantera n'adda muno
balina nnaku ze batuula mu kanso nakola byakola ate netundakubira tulina shows era tubadde tutambula naye tulina rehearsals n'okuwandiika tutuula nabo netuwandiika it's not that kyagira mu time nga netaaga to rejuvenate. Tata Sam, omulundi gwe twasembayo okukulaba n'okuwuliza nga ku saidi yo si birungi ebya media byokolera ng'obanja bitambula biti abaddamu ne bakusasula ssente yo oba? Se media twayogerezeganya n'abakulu wewe ne bagaana okukirafu ne tubikwasa balooya baffe na nabo boogerezeganye balabe banatuukira batule bajja tu updatinga by the end of this year. Niyo obuzibu bwavaawa kuba tulaba oli brand nnene. Asinze nzeka exploitation y'abakozesa kweri abakozi kubanga ekyo kyali ku radio yaffe naye ate waliwo ne radios endala zindabyo mawulire nga babanja bano ne beeropa bano ne bakola batya so kiva ku mbeera eyo ate nekweyo tebaba sinze nzeka abanja tuli abantu 26 fena nga tubanja sente ez'enjawulo. So it's not because nti nze nze koba brand nene gye bamma sente no fenna era buli omu bakuba twawukana ensasula nga bamanyi nti ono wa kakadde ono wa kano ono wa bubiri ono wa satu ono bwekityo. So it's not nti Tata Sam gwe twali tutagetinga tumuwa sente tujja musasula. Ensonga yo ne brown sugar yakomawo kuba abantu abasinga baali bagamba oba wali mu kabadi ng'oyagala kuzza mu kyalo oyo. Ensonga y'okukoma kuki ovaayo ssebo ng'ojja olaga nti nno omwana gwe baazaala bw'owo ssebo era abantu ne bakikuba nnyo ne bagamba kati obadde ogamba nti nno ensonga yaki y'okuba nti omwana twamuta kubanga oli wagamba nti nno okozi ng'ogamba nti obufumbo bwo bwayawukana oba mwayawukana n'omuntu mwayawukana ate lwaki byosabirira ate balabanga omaze abalongo kati ebintu by'okumala abalongo birimu emitendera waliwo abantu ababimu ababikola kati nze ndi musajja munaddini aganyinza ogaka tusabe busabi oba nekino bikino era ko n'abeerawo ebyo ojja yitibwa bamalibwa ku myaka emeka ani yakugamba omukyala y'omuwuliza mukyali mwembi tuli ali atya yani mulungi. How is it hard okubeera n'omukyala nga yayingira ebyobufuzi nga gwe tolingira bufuzi we ennaku zino bagala kyaba jogajogamya abasajja? First of all sinamufunako simanyi experience eyo naye ndowooza mu byonna byonna it's not about politics kiva ku muntu kati ekyo nkyogeranga love doctor sikyogeranga Tata Sam siyina ekyo nali nakyogera dde wano ku TV ndi love doctor abo bonna abantu abakimanyi so sikimanyi nnyo naye wetudda mu side ya love doctor nga si Tata Sam omuntu akyuka kusinziira era towuliza nti simanya abasoga baba bwe bati simanya abiddira muzire guno baba bati nono aba muntu tusanze abantu bangi nga bwe boogera ate biri opposite ku kyakola ye nekiyeesa mwabondinga mutukwatagala mugasobola nokubanga mulumangano olyayingidde ebyobufuzi Samu si mukyala wange ati abantu abasinga balowooza nti mukyala it's a brand kati director wabeera applaused ne bamukubira ni mu ngalo odirectinga ng'omuntu n'azannya obutamiivu naye nga tagukoomanga nako n'azannya obutamiivu n'abugjayo director yabe wasosinga otukulanga ososinga n'omwana n'abantukyalina mu karakita ekisookera ddala mu byonna ndi musajja musabi ne characters n'abantu benkozesa nsaba Katonda abampe era buli muntu gwe nnina Mukama yamundeetera kati noono namulaba ne ngamba nti ajja kunkolera bulungi nenkatandikisanga kato if you look at the videos yatwalanga akyali muto ne kati mulabira ddala nga there is a difference ate ne kati experience yeyongedde ndooza mumulaba ekyakoze abantu naye ng'ate yatandikirawo ne wansi so kiyinza kugamba nti nina amagezi mangi nina bambega abanoonyeza abantu no ndaba bulabi muntu ne ngamba nti tujja kukola bulungi. ki ekisinga okusuubwa mu industry nga gwe Tata Sam brand? First of all nze mbadde nyimiridde nnyo ku social media kuba kwe nakolera erinnya naye ebintu byaffe tubadde tebiki protected at all so corporate nga teriiwo ng'olina kuyiiya jju wakaali olabe ng'oyimirizawo bwaka ate abantu babimanyidde obbibawa olina onoonya ssente ng'obimaliza ne babiraba ne ssente ez'okotaddemu ne zitavaayo naye nga olina obbawa ekitegeera kati omuntu ye tujja munyumiza nti nina problem financially or something abamu bamanyi n'okugamba gundi ngaabuze bamanyi n'okuboogerako abayimbi abamu bafulumye n'ebweru yagwa naye nga bambi embeera yamutabukako n'agamba kankiveemu era ffe abayimiridde okusu myaka 2-3-5 olabulya nga tukyebaliza Katonda. Abantu waliwo wasirikiramu awo nti ekyali kisinga okusumbwa ennyo
wali mutamiivu nnyo omwenge gukuyisa bubi ne bizinensi n'ogisuulawo kyo kubanga ensi yonna emmanyi omusajja mulokole senywa mwenge senywa nze mwenge yadde akatono wadde okukombako I don't booze at all. Senywa mwenge ne waleeta ne Bible njikwata ekyo kiyiza bwe yiyandoza to provoke me but I'm steady. Oli otya obulamu bweyagala tukulaba nti kati okuze watandika oli industry ogisanze otya okubanga ozanya n'omusajja wa linnya ate naawe ng'ofunye erinnya ku myaka emito netutuma abantu okubanga bakumanyi nafuna ba guardians abalungi oba directors abalungi nga omukulu Robert ambeereddewo nnyo kungaidinga tokola kino kola kino ekitali kituufu nangamba tokikola ensonga lwaki mpangaalidde mu industry ate nanyamba nange kukuuma empisa tutambuliramu life y'obwa celebrity eno ekutwala etya ngobiseera ebisinga muvaako ne mukola ebitajja gwe kututte etya entutte bulungi kuba nkyalina abangaidi ate nange mukama nyamye nti mpate respect abankola ki abangaidi essaawa zino oli mu kirasiti kati essaawa zino namaze sinya. How do you balance the two, comedy and education? Okikwasaganya otya? Kati babawo time yeki oba education soma strictly soma then mu holidays then netusinkana baabano basanga otya ku ssomero wakati gwoli w'amaanyi obwala tebukutawanya nnyo oba skills olala olumu tuzannya n'ofuuka w'amaanyi nobeera ki tebukutawanya nnyo nga kubonyaabonya omwana nombuuza ebibuuzo ebikulu ono ebintu ebyo nebimu sitabimanyi nabimanya kuba sisaagala abi experiencing. Some people at this age abaana balina smartphones n'ebiki nze nkyagimu ganje by the way Sam is my son mbeera naye newaka buli kimu manyi bwasuze ne bwava kati bulira omutwala mu bintu ebyekisajja tabimanyi ebyo mubizannyako ku stage tabitegeera era nzannya buzannyi nze natandika ozannya nali mu P3 ne banzanyisa n'omukyala nga bagala ye mukyala wange gatosibwa obugomesi nga nyambadde akakanzu kati yali akola effujjo obanga mukyafu nengamba tambula ogende ontamye n'okuntama tambula ogende oddayo ewammwe kati director manda mwafe yaŋŋamba mugambe genda kasita ogenze nkuzaddemu omwana nalina emyaka oba nina emyaka 8 kati look at such a scenario ng'olumu twogera tomumanyi nakyoyogera kati this is my son so plan kizoyina eri omwana okuba katulaba akuze nti you cannot produce the same content nga kaana katoke wali ogamba nti genda oleta ekikopo negagamba ekikopo kyembuze kati this age wagamba ekikopo kyembuze wagamba yeebuza amagezi which is not right. Kati byakyukamu olwaleero embeera gye tutambuliramu nti alina okubeera ng'afyuzinga n'ekyo kye tukola kati gye Susan tuyo ne mwaka muyiiza kino second atambula na buli kimu asoma buli mwana kyalina oku experiencinga his or her age samu akiyitamu mu process entuufu asoma alina emikwano alina okugondera bazadde be paka mukama waalimuwa obuvumu oba ng'akuze n'afuna naye waabeera nawaaba atuuse mu myaka emirala n'afuna buli kimu nga bw'otegedde nemuga munnange ekyo toyagala smartphone wagimujjako toyagala enooneke waliwo ebintu ebimu smartphone zinaddala ennaku zino olaba ne tvs bazadde kati njogera kino nga muzadde katuni wedda yali nga ye one of the content wosobola okulekera abaana balabe kati ennaku zino katuni akisinga bajjako ettaala bingi katuni kati bingi ate kati smartphone yo yatabusi waliwo apps omwana zatasobola kwewala nga tiktok ne tiktok oyinza osobola olaba tiktok ng'olina abaana bo noteeka mu loudspeaker ne kuwuufa you cannot bingi ebiri eyo byogamba nfudde bannange singa mbadde waliwo byowulira ng'olimu headset nomagamaga nyampulira ani abirabye ng'omwana akubyewo ekintu olumu obawadde ekitiibwa olumu tomutegedde olumu omudaabi omumanyi n'omumanya oga eyo nosegundi advisor onogundi nga tukubyewo naye nga tolina kyakola naye munaye akikubyewo alina eddembe ngezaako Gadimba affected Tata Sam. Not at all. Tewali kyamu affectinga okujjako Tata Sam yakolera ekkubo Gadimba najja nti olwaleero ayali tamanyi
Gadimba wakiri amuyita Taata Sam naye batuze kati bagenda balaba difference kati ngenda kubaleeta batambule bombi omuntu ayangira kakasiza ddala nti da waba mu boots ne red aba Taata Sam waba mu uniform ne jajja oba ne bikyaba Gadimba not at all. Okunyemu sente mu comedy. Funyemu nina abantu bendabiri abasoba mu 30 Ozadde. si baana bange bokka okuba abaana munina abangi abali biological naye ate nina n'abaana bange basaamu n'abalala bamwe bolabaawo olabanga alumu abamu bansinga ne ku myaka batyamu dada nze papa nze buli kimu senga sirina sente osobola bayimirizaawo nze ninayo n'akamotoka akamu oba n'akalala amu n'ekitundu oba akalala kakaddiyemu naye ebimu omanyi na Uganda walaba omuntu w'emmotoka balina sente kati ezo si sente ezo. Taata Sam, Yes. ng'ojjako kuba nti nno oli comedian, okola comedy. Mirimu ki emirala gy'olina ebiri abantu nga 3? Okay, ndi musajja mulimi ate ndi mulunzi. Nunda enkoko, nunda embuzi, nunda ente. Nina ennimiro z'ennimiro gye tulya sigigula tugirima gye tuleeta ne tulya n'abantu bange n'ebirala kati kugatta endorsements nze nsinga okukola obulango wano obw'ebbeeyi mu bacomedians ate nga bulungi mukkiriziganye mumpeeko credit celebrate me nga nkyaliwo nti obulango bwe buki bwanjawulo oyabawo enjawulo n'okomparingako omulala n'ogamba kasajja kataddemu obwango nkola eyo YouTube yaffe tusasula sente nnyingi nnyo ekitegeera naye weeri then waliwo ebirala ebijjirako nga shows ezo mbukingibwa nnyo ate nsasulwa nnyo kubanga nsasulanga ono sasula band enamba mbeera ne tiimu namba tumanyi nvuga emmotoka jo twawadde kushon tuvuga emmotoka 2 naffe nga tugenze okupafominga bannaffe bakole kiri banyumirwe ate nga bwe bananyumirwa ogenda olaba ne promote omulala akutwala ewalala nowala newala. So Uganda tebakusiimye. Wanjikoze bakusiimye ng'okyali mulamu. Ngamba mmwe naddala mmwe abalakolo abalaba obulango olumu mmwe mu buschedulinga naye osobola ogamba kalangako omusajja buli koolaba nga kanjawulo even the companies nogamba kampani yeno buli weefulumya akalango baaba kaba kaki kaba kalungi naye nkulakulana ensookera ddala mu bwongo obwongo bw'omuntu bw'aba talina nnyo ku kirowoozo kiyeya nangeri kijasevingamu n'amakubo gakoleramu gankulaakulanaye biyinza omuzibuwalira okukulaakulana kubanga buli muntu tayagala kubeerawo wansi olumu n'ennyingiza oyinza obba nga oyingiza okunsinga naye ng'ate nze zenina nzikozesa nnyo ne zizaalamu endala eshegera ondowooza omanyiko story mu Bible Yesu yawa abantu ab'enjawulo efeza 10 returns za justice tewali yajjanga bwe ayenkanya ne munne naye bwongo ne mu kibiina we tuba tusoma waliwo akulembera waliwo asemba Gadimba abeera 4 mu 5 4 mu 5 4 mu 4 naye ate waliwo abeera olubereberi naye kati ebyo mbigeraageranya era nga olaba sukaali kati omuntu nga sukaali kilo 45 ono emu otwala ziriwa ne Gadimba abeera 4 mu 5 mu kifo ky'okubeera omu